Ku celebrity track extra onako olwaleero nga uli omukulu essaawa zino amasimu gakubwa busonda ku nsonda saabategesi w'ekivulu ekya Denja omukulu Abtex pulezidenti waba promota mu ggwanga Uganda totya Rosi ogamba otya nkubuzeewo wano bitambula bitya tibitambula bulungi nnyo ekivulu kituuseewa obadde yakituukewa walize nnyo enjogera y'omuntu gw'otegese ssebo anti bagamba bw'olwa mu mbwa ofuna enkukunyi enteekateeka zizitya zigenda bulungi nnyo wano ku Freedom City n'amasuba nga bw'omanyi nti akazannyo kano ffe bannyiniko buli lwogezaako okutuyingira oba ogenda kukkirira mu kinnya ekiwanvu ennyo ofuna obuzibu okuvaayo nga balamu balugahale bayagala okutulumbalumba olunaku olw'enkya tuli wano ku Freedom City enteekateeka zonna zigiddwako engalo muto wange omuwagizi wa NRM Lukulwe omuwagizi wa MK obukodyo bonna babadde agezaako okwogera okulemesa konsati eno bonna twabulinnyeemu era bwe twogerera konsati gyerira poliisi yakikakasizza ne poliisi ya security negituwa bulungi nnyo bakanyama bonna weebali ekimenke kooti y'abantu yasazeewo nti abantu balina kubeera wano ku Freedom City. Ekibuuzo ekyebuzibwa eri abantu bonna beebuuza mu nnaku 2-3 ku 4 tekibangawo mu ggwanga lwaki mwasazeewo mu nnaku zino 2-3 okutegeka ekimenke ebyafaayo olunaku oluyi lwa Palaso lwe lwatuleetedde okuba nga tugenda kukola konsati y'ennaku 4 yakoze ekyobujozi ekitabangawo nga alowooza akola akabadde akawanika konsati ye nga ali emabega we yebbala mu balugahale ate nnyo omuwagizi wa Muhoozi ne Pulezidenti Museveni okutali musango ekikolwa ekyo kooti y'abantu nafunye essimu z'abadde nateekayo ku posti ne ŋŋamba ti ani akubye Irene Sikini bina byebyo kasita ofuuka ow'amaanyi buli muntu akuyita nga bayagala weebale nnyo kaakati oluyo olwo ne lunyiiza abantu bonna nenfuna komenti 2 Abtex tuteere ku Freedom City Irene Sikini tuwagire omwana waffe wa ghetto kooti y'abantu beeyogera ekigambo nzizaani kooti y'abantu beeyogera Katonda yabayogedde comments 2 zezavuddeko kino kyonna ne ŋŋambe oluyi Palaso lwe yakubye Irene Sikini agenda kulejjusa mu bulamu bwe era y'ensonga lwaki abona yakeetonda emirundi 1,200 era temusonyiwanga siffe tulina okumusonyiwa agende mu baana ba ghetto bonna nga ba pulezidenti wa ghetto be yamugambye agende yeetondere abantu bonna ba ghetto anamanya nti ono wa ghetto ono si wa ghetto anti kakati alina okukozesa amaanyi ge yafunye ng'akuba oluyi ng'aba akozesa ng'agenda ku buli mwana wa ghetto ne kkooti y'abantu yonna yonna gyeri agyetonde nti bannange balamu yambuzabuzizza oba nabadde ntabusa obwongo okukuba omuyimbi w'omwaka eno embeera nga tugijje ku muyimbi ng'omuyimbi bapromota nga mmwe tuwulira nti enteesa gye mwateeseganyako nti mmwe temulina kwerwanyisa oli n'otegeka ku lunaku muno lwategeseeko ate nga gwe pulezidenti wa tubakulimbanga nti tulina olutalo mu bapromota era n'oyo balamu yennyini manyi ku ssente zimutabula ssente ono omuvubuka ono alina nnyingi nnyo kuba n'endala abanene bazimuteresa alina sente nyingi bateresa oyo balamu alina sente nyingi naye buli kaseera yagaana okubeera omumativu tewaliwo olutalo lonna omuyimbi ayimba enateete nayimba ebwayise nayimba kaleerwe naye bonna ne bakola ki ne bafuna kyetwayogerako tyakitegeera waliwo sho ennene omuyimbi tugeze Dikenzo yayimba ku kalenda oba yali isita ate n'avaawo n'ayimba ne comprehensive bapromota bonna ne bakola ki ne bafiirwa ebyo bye twagala okuteesaamu tutuula gye tugamba konsati gy'otadde wano teekoso ono tutuula nga federation tugamba nti konsati eno tugenda kukosa ki netugenda mu maaso naye ate ye ekintu kyakireese mu mbeera ndala tosobola kugamba muntu wennamasuba mayiro 10 n'ogamba nti ate oweerugo kugenda kumukosa kubanga ne Freedom City yategakawo ekivulu naye kukola ate tukize tugaana abayimbi banjawulo emiramwa gyanjawulo tewali wakosa munne naye yataddewo mbeera yakwekwasa ogyeko obukulembeze bwe mulimu ne muganda wo balamu Sabavulu waliwo akakubagano konna akali wakati wammwe ng'ogyeko ebya federation gye mulimu ebatwala obukubagano bonna twabuteeka ebbali netusalawo tugende mu federation tutwala omulimu gwaffe mu maaso kuba twagamba ababoda balina federation abatakisi ab'omupiira ffe bapromota lwaki tetuyina era mu federation eyo tetuli ba mukwano nnyo nti tweyagala naye federation eyo ekola ki yasalawo netugatta
nze nalina obutakkanya ne Haji Kavuma ne kati tuli bumu era y'omu ku batesitesi abali wano mu konsati y'ekimenke kakati obukyayi obwo bonna twabuteeka ebbali naye omusajja gwe bayita Balama alina obuzibu bumu ayagala nnyo okubanga ali mu mmotoka ya myuzi 5 naye omusanga ate afitina ow'ebodaboda asobola n'okufitina ow'eggaali n'ekintu kyalimu kyennyini ng'agenda kufuna n'abantu abatayagala kibeerewo kati bw'atyo Balama ye tumumanyi era tujja kutambula naye nga tumumanyi embeera ze beezitobezibeera. Yavudde n'agamba nti singa abadde mukulu wo yandibadde afuna embooko nga 7 ne bazikuyisaamu. Ekyo kitegeeza ki eri omusajja omukulu? Kakati Balama balugahale lwakuba nti musajja mukulu kuba ze nnyina omwana wange myaka 3 naye sisobola kumugalamiza kumukuba. Balama teyasaana okukubwa. Balama asaana kukubwa ekisooka kukubwa lugambo. Balama asaana okukubwa ayina olugambo. N'omukuba embooko 10 za lugambo. N'omukuba embooko 5 ga kulimba. N'omukuba embooko 3 gwa kuwaayiriza. N'omukuba embooko endala za mululu. N'omukuba embooko endala za butaagaliza. Zonna za muntu omu. N'omukuba embooko endala 10 za fitina. N'omukuba embooko endala 6. Yavudde ategeeza anti yagambye Balama omulaba talina kyama bw'omukubira essimu ebeera ku lawuda bw'omukubira essimu aba alikodinga bw'omukubira essimu aba agaseeko abantu abalala kagamba muto wange Balama ate nga musajja oyo alinamu nakasente naye omululu gususse. Yavudde n'agamba nti gwe wakwata abaana ba alien skin abasoba mu 50 n'obagulira enkwacyo n'obawa 12,000 bagende bataataganye rehearsal za Palaso. Kakati ekigambo ekituufu abawagizi ba alien skin ekimenke alien skin abawagizi be ne bagamba kuba si bakozi ba ffujjo boolaba abo ne bagamba okukola effujjo n'esho ya Palaso tesobola kubeerayo. Abawagizi ba alien skin byonna byebimu ne bagamba okukola effujjo n'esho ya Palaso tesobola kubeerayo. Kyekigambo ekituufu ku lunaku lwankya geti zigulawo ssaawa meka? Ezigenda okubeera ssaawa emu tujja kuba tumaze okugulawo Freedom City abantu batuuke wano abawuga bawuge akakola katambule wali waggulu n'ebintu ebirala kubanga tebirina ttabbu kuba be bawagizi baba bamugoberera n'enkola egenda tambula tesobola butatambula era kyova olaba omusajja gwe bayita Balama ne Palaso kye baakoze tugenda mulirako amalungi ajja kitegeera. Waliwo mubadde otandika ogambye nti Balama ateekateeka okukola obuvuyo olunaku olw'enkya. Tufunye amawulire kubanga omusajja oyo mulaba Kapiteni Kudo yani Kapiteni ani Champion Gudo omulaba atuleetedde amawulire nnaku nga 2 n'atugamba kubanga bayagala okukozesa abayaayi bayagala okukozesa bajje bakyankalanye wano ate abamu bakwano ba sayidi eno ne batugamba bategese okukola effujjo wano era munyweze security kubanga yo obwongo bwe mugamba eno shobe nabeeramu effujjo Abtex ng'omuntu yayinooneka olwabiri bambi byagwawo naye ne yeerabira nti ate enteekateeka Mukama yaleeta buli kimu teri kibaawo Mukama watakoze eki naye ebyo byonna poliisi tumaze ogitegeeza tugenda kucekinga bulungi nnyo wano abantu be bagenda okwekuumira show yaabwe kooti y'abantu yeeriwa Freedom City era tewaliiwo kintu kyonna kigenda kubeerawo. Abtex ekigambo kiri mu bigambo nti Abtex yali mabega wa Shemu biseera ebisinga bw'ogamba nti Abtex yategese wano tayinza kubulawo lwaki ku luno oli mu bigambo? Essaawa zino ndi mu bigambo lw'ensonga konsati saagiguze ofuna bulungi konsati ya Kimenke Fangoni Forest Fangoni ekigambo ebintabwanja Fangoni ani Forest ekigambo Forest kibeera kibira kaakati eno konsati ya alien skin Abtex ne ttiimu yange ne bapromota ffenna tulimu nga baconsultant n'okutereeza ebiganye era twazze lwa kintu kya ffujjo le bamukolako mumanyi Mukama Katonda atera okubeera n'abo abanyigirizibwa ffenna ne tuvayo n'eddoboozi limu Keti n'agamba nvuddeyo Emma event balunywa event bajo event tugamba tulina okubeerewo n'anyigirizibwa kubanga ab'ekibiina kye baganya kumubeererawo aba federation y'abayimbi nga wadde mulimu abatono nnyo abagenda okuyimba era mujja balaba era buli muyimbi agenda okuyimba tugenda mutiikinga tugenda batiikinga naye nga president Eddie Kenzo balancing ekintu kino oleme kuba n'abaana
n'ebyama. Already webuza president ngata postinze ku show ya muyimbi atenga naye muyimbi. Atuyambe ta postinga kubanga teba postinga. Abantu bayinza okunyiga obunyizi. Stage zino abana nga baguddewo sawa 3 omuyimbi yayingirawo sawa meka. Omuyimbi agenda kusooka ayingire ku stage sawa 2 asooka abakuba oraga. Asooka agenda mu loko ekyamu atakomewa kigale nvudde mu TV. Nolo okuba ndi musajja bana nanfuusi ng'enkola ye obunanfuusi tujja tukwata kuno yagenda kutegeera nako bwejja nti balamu balugahale mu kazannyo kano tusobola mu kazannyo kano balamu balugahale beera waakuli Abtex beera namba 1 mukaddewo likodi okulanga Ekivulu nga ndine ttiimu yange kati event nga ndine balunywa event nga ndine Alphonse Bajjo ennaku 4 angoni first ene concert egenda okusinga okubeeramu abantu ate lwategere nti bagenda kujja netubategekera eno wano waliwo space endala bulijjo tebeerawo Freedom City tugudde emiryango gyonna wonna woyagala wogenda balamu mu nsi sente si kamala byonna kubanga singa yali kamala byonna kakati kyenjagala okugamba kooti y'abantu yennyini tebeeramu mulamuzi kooti y'abantu besalangawo oba olwana na katonda ayogerera mu bantu essaawa zino zebikyaŋŋambawo sirabangako maanyi gali ku TikTok era baba n'abantu kalamba tuli mu miliyoni namba abantu bandaba kyenkugamba kiri beekiti Allen Sikini Irene Sikini Kimenke erinnya olyogedde oti namusanze ng'ali alina waali ne ttiimu yange nemukwata nemuteeka ku kasolya waggulu namusanze ng'alina waali ng'atokota ali mukuba atambula nemukwata nemukasuka mu kasolya eno likodi gyagenda okukola nti wali muyimbi era agikozeeko mu Uganda mpozi Kyagulanyi ate kankubuulira aliko emmandwa gy'aliko emuliko ku mutwe naye nyini aliko emmandwa mugitegedde kati sebo bw'oyogera bw'otyo mama Fena tiketi zeyaguzanga zigabira abantu Irene Sikini Kimenke Ngachimagala okundageza bane nkyalina emisango mu kkooti muntwale mpolampola mbegayidde nkyalina emisango mu kkooti kamve mu kamera. I'm thank you very much. Thank you. Uncle Abi wa exclusive nawe oli Kimenke mukko Uncle Abi